Eggwanga nga likyali ku bunkenke olw'okulabulwa kw'Abongereza ku bulumbaganyi bw'abatujju mu ggwanga. Poliisi yatandise okuteeka embwa zaayo ezikonga oluusu mu bifo okuli obutale, amasinzizo, zissemaduuka n'ebifo ebirala era ng'abantu basabiddwa okwekenneenya buli muntu ayingira mu bifo bino. Okusinziira kwakulira okutendeka embwa za poliisi ezikozesebwa mu kunoonyereza ku misango nga ye Herbert Naggooli bw'abadde akulembeddemu okutambula kw'embwa zino mu ggwanga wamu n'omubaka wa pulezidenti Nansa Nansubuga Shafik bagambye nti embwa zino buli agirina alina okugigemesa. Herbert Naggooli agamba nti bagezezzaako okukola ekisoboka okwaza embwa zino ezirina obukugu mu kukola emirimu egy'ekikugu mu kunoonyereza era nga kati balina omuwendo ogusobola okubayambako naye nga tebannatalaga ggwanga lyonna. Bajja kuwa SD reference akapapula koja nako n'ogamba nti funye waliwo abazibye naye njaga kozesa embwa okola ki okubakwata. Kati police canine unit yebeera abasika bali standby kiro na misana anytime ojagalire yebeerawo naye tetusasuza sente, it is free of charge. Teri omuntu yenna alina okusaba sente. Bweyabeera kusaba sente gwe tukirako maana tomugambe nti mwatugamba nti embwa zaabwe naye ng'ono ali kusaba sente. Mu kiseera kino ng'eggwanga liri ku bunkenke bw'abatujju kati bannannyini bizimbe mu kibuga Kampala kye kiseera balowooza okufuna embwa zino n'abo abalina ebifo ebikuŋŋaaniramu abantu abanji. Abantu be bakuŋŋaaniramu bangi katugambe nga shopping malls ng'amakanisa obutale ebyebifo mulina otutuukirira tulabe nga tukola ki tudeploying embwa ezikola ki ezinoonyereza bomu n'ebintu ebirala mulina otutuukirira. Ofiisi yaffe eri Nsambya police barracks canine headquarters otusangira komanda waffe Dr. Mugume Martin waali ajja kuba nga akola ki abayamba. Asabye abantu okwewala okusaalimbira mu bifo ebiba bikoleddwako obulumbaganyi okwewala okutaataganya embwa zino nga zikola okunoonyereza. Gubaddewo awo kifo kye tokisemberera so that embwa efuna oluusu nga luli fresh nga si lwa muntu omulala. Oluusu lutwala ekiseera okuba ku ground naye ate enkuba bw'etonnya nyingi nnyo oluusi eyoza olusolo ne lukola ki ne lubaawo oba empewo bw'ebanga nyingi nnyo esobola kukola ki esobola okulugyawo. Omubaka wa pulezidenti Nansa Nansubuga Shafik nga naye mulunzi wa mbwa zino agamba nti gavumenti nabo ebakkirize baguze poliisi embwa zino zibalina n'okuzitendeka. Nga RDC ngenda kwogerezeganya ne muzeeyi about this issue. Njagala balemeddwa license ngera tulemesa, njagala tubeere nga naffe tusobola okubeera because we have trainers here, good trainers. Twagala tubeere nga kenayini eno ya poliisi tugisaplaying embwa naye ekimanyi ekyo kisobola okujja nga tuyise emitendera egya gavumenti. Okutambula kuno kwetabiddwamu abasawo abajjanjaba embwa n'okuzigemesa n'abo abazirunda era nga basabye abalina embwa okuzigemesa okwewala okusaasaanya endwadde. Leero levels z'omubi obukuumi bw'omubiri zigenda waggulu naye waliwo ezituuka ne zitandika okukkirira. Kati abanasayansi bakibala nti no mu mwaka gumu levels ziba zitandise okukkirira. Kyobola bagamba buli mwaka oba olina okuddamu n'ogivaccinatinga. Bwe turegisteringa kituyambako okuwideninga dog community. Dog community eno bwegejja ojja kubeera eyo ng'olina cohesion shepherd yo ogambe Duli bwe twali tuwandiika nalaba gundi nga ina cohesion ngenda gijjaawo olabe obubwo buno bwemuyita obufididi obumpi obwo kati bonna we buli olwaleero ogenda kumanya akabwaka akafididi bakayita kaani. Biriza abantu okutandika ababadde balina embwa nga tebazigema rabies babeere nga bakikola buli mwaka
kubanga rabies embwa oba togigemye rabies nemala eruma omuntu kiba kintu kya bulabe. Omulangira Jonjo Moses yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindiri.